Umwana imbona kwajozeza bulungi. Uza nandama goza bulungi. Nifuna bosa kampita. Na bosa ga. Bagala kusabiza cyo bimanyi. Bagala kusabiza si. Nige muna kumana na bosa. Nige kumwala. Era jaka na ukese. Kali mu cheche nja uracho kese nyo. Osibyeyo otyanneeyo. Na boss. Togeza n'onkwatako. Biki by'oyambadde ova kuweereza mmere kiki? Nabbi y'omwana gy'oyambadde ku mutwe. Ne buusa wange wabaaki bannange. Olina okerenya olabika bubi. Eyali omweru kati waddugala. Era omunene kati olinga eyewala siriimu. Simanyi muzze n'akaana kamuwa. Sitemulizze wano muneyo obwana sagazibya byabwana kudda nokunkabirira. Alina bosa ne tulaba tuzze mu kukwatagana. Tugeza nga nolekyanziza nazo saagala. Saagala bwana yana. Ate aleeta bw'ata atali nki. Ate yessaawa namwe onzalireyo akaana akange. Manye nti onzaliddeyo nange omwana owange manye nti yes. Naye makasi naawe na bosa yakazaala tanamala wadde wiiki ebbiri ataddemu kuzaala. Ate kitwala ki bannange? Aleka naawe kisibyezinga ebyomyezinga esatu kiba. Ate kati gamba ekyo kimu. Bw'oba ozadde mu musajja nga Makasi omugagga niweziba wiiki bbiri ziba zikumala okutereera noddamu n'ozaala si. Kamakasi Junior. Makasi Junior. Kale tewali buzibu. Ate nnema okuzaalira omugagga munnange nga ggwe. Omugagga omuto. Omunyirivu. Omunyirivu. Nagamba ozaalira ani? Zaalira ani? Kakati ebyokunywa byo mubadde munywa. Gwe olaba n'osindika businisibi nnyo oli musiru nekugamba ntya wali ekizigo osooka okibulina bosi bwe ekizigo ezzike liri wano ate ezzike olibirina bosa amanye nti yafiirwa amakula bwezike What? What happened to you? Abadde kimye baana. Fe. Bali bati bamulabi. Bali bati bamulabi. No, kuna benda bikajala bikamu. Really? Baby, what you swali? What you supposed to fuck kwene extent? Kati abadde kimye baana. Wewe yabero obulungi abana bamulema okulabirira. Mwate kati wali omubiye nende buzimulenya okusala. Ajja bwala yeka kulabirira baana. Fe. Oyo sobola kulabirira abaana nga bwe kati wafaanana. Kikubaganya nti abaana bo banakkiriza okwatwala omusajja afaanana bwatyo. Tata wange. Hey, the moment Coco
n'okwata abaana abo n'obatwala omusajja oyo. You'll never see me in your life. Togenda kuddamu kundaba nze kuwuli. Togenda kuddamu kundaba. Serious. 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 Ndeka naawe wadde kineka. Bitwonna ekyangirako bw'otyo Serious nkwegayiridde. Bw'otokole ngende sisobeera bintu bitakwatagana naawe nvaako. Bambi nkwegayiridde Serious kati nze mutuufu ntunulamu. Amwana weetereeze naye weetereeze ebintu ebintanye weetereeze. Omusajja azangambye ayagala ekyettimu baana kati nkola entya gwe ddala bw'obeera gwe. Waliwo ebintu byokola nga mutuufu olaba oba kufuuyira mmiri oli muloge mwana nkuwulire Faith ndeka weetereeze waliwo omaze okwetereeza ojja kuddamu twogere nkoye ebintu byokola kati gwe bw'obeera gwe Serious nabwe tonyiiga bw'otyo jangu twogere wano mu mmotoka. Nani kati gwe bw'obeera gwe ddala kwamu akafaananyi oli taata waabwe ne bwe nnaakola nte ekitaabu oyagala nkola ente oba alabika atyo bali mu mbeera tiye taata waabwe ne Serious tonyiiga bw'otyo. no taata wange Sagala batwala abali fine seriously it's okay so I'm sitting in the bed. This was sitting in the bed, right? The fellow what do you have sandals, no towels, the Miraban above you. The same thing, the fellow of field to your name cherries, a kaunga. Yeah, we are in the Vonga, we are going to go to Sibiga Jams about, right? 10%. What do we do? Because they look at it. What's your energy? I don't understand Serious. Fine. Okay. Look at you. Oye, Yeah, right. Serious, sit down. Dedicate. US. So, we're on this person. Nilikuwa ndi mukunoonya ku mirimu era kyo nakifuula mulimu kati buli lunaku kyengererako kunoonya mirimu. Kunoonya mirimu kika kisibu. Kale nsobola okukola nga marketing manager, nsobola okukola nga sales manager, nsobola okubeera PR, nsobola okubeera ne manager yennyini wa kampuni yonna. Nina experience, I have the experience. Sorry, Sebu. Kakati emirimu gy'ekika ekyo saawa zino tubadde tetunaawo. Naye tunawo emirimu nga egy'abakirina ne tubeerawo ne bakuuku oba osobola okutwala ku mulimu ng'ogwo Sebu n'ekyo osobola okutandika. Yusuf, kilini nga wano kubanga era tubadde twetaaga abaana ba kilini nga wano n'abatufumbira ku mmere Sebu. Bosi wange nze nga nasoma. Wasoma? Nzikuloba nasoma Sebu. Wasoma ki? Okubeera kirina oba kooku. Nasoma commerce. Nakola bachelor of commerce. Okay. Yes. Business studies? Yes. Okay. Unfortunately, emirimu egyo tubadde tetulinaawo kati. Era nga bwe nkugambye. Naye singa mba nkuwadde omulimu ng'ogwo, nyambala gy'oyambaddemu ng'olabika olinnya muganda. Kale lwanyambala kugamba nti mbadde ninamu obuzibuzibu. Obwaki? Ninamu obuzibuzibu mu mbeera. Engeri omulimu gye guli gwasooka ne guggwawo ne mali ebiseera nga sikola. Nfuna ebizibuzibu bwe bityo naye nga kijja kuba kitereezebwa nze kasita ompa omulimu. Kasita mma nti omulimu weguli ne babumba. Kino kyangu. Amanya go gwanisebwa? Nze bamuta Johnson. Kyogamba mukulu Johnson singa mba nkuwadde omulimu ogwo ogenda kwambala bw'otyo olunaku olusooka paka omwezi lugwako lw'olufuna omusaala olyoke osobola okwambalako obulungi. Kale nsobola okufuna engeri gye njiyayiya.
Unfortunately, nga bwera bakugambye emirimu gye tulinawo gy'abakuufu kirina bw'oba osobola okuteekingwa n'ekyo osobola okujja ssebo n'otandika. Eyo sirema yange bakuufu bakirina musajja anzinina diguri sebo ate nga nzinamu. Sorry Mukulu Johnson, sorry ogwo omulimu gwe gubaddewo era oba obadde osobola enkya ojja wano ne bakuwa ebikola n'otandikirawo. Kale sebo. Bye sebo. Omaze n'okuba gwe yadduka obuddusi nga simanyi nawe okuteyadde okuŋŋamba nti maama kabaayi ku byonkoledde nonneebaza wayitaawo n'ogenda bugenzi neekubira essimu nga tokwata kati ojjukidde mbwe essimu yange mweri mu simu yo munango nansonyiwa nali njagala okusiibula naye kale lwakuba munange byali byamangu mangu kaakati maama ensonga munange nkubiza akasimu munange omwana ansobedde omwana akaaba okuva we twava mu kyalo omwana tasirika kiki omwana akaaba nnyo tasirikangu kiki ekimukaabya tomuyonsa omwana ne bwe muyonsa takola ki tasirika nabosa nkubuuzayo ekibuuzo wali olabaganyeeko n'omuntu yenna nga sibbaawo nedda maama nziraamu leka kusirika nziraamu mbuulira ekituufu nze maama wo wali olabaganyeeko n'omusajja omulala nga si ye bbaawo kale kirabika kyandibanga kituufu kale nabeerako ko naye onzise naboso onzise omuntu ayinza n'okwegaana nti si nze nkuzaala wabikolera waadye saamanya wakikola ddi omwana kyandibanga kyekimukaabye ng'omwana oyo si wa musajja nedda maama omwana ebyo bikaabya abaana nabosa wankola ddi naye gwana gwe nedda maama omwana munange wa mwami wange omwana era nemuwamutulira n'omwekkaanya olaba nti obugere bwa mwami wange n'enjala ye wa mwami wange ekyo nkikakasa maama singa wakiŋŋamba dda n'otadduka buddusi ne tukisalira amagezi kajongo kisenga kiki waliwo obuzibu mbaddeetaba ku mwana mukwano ate engeri gy'osiriikiridde noba waliwo obuzibu tewali buzibu yo omwana wamukulidde ninamuwali kusaba
okunkolera ogenda kukuba essimu olunaku lumu nga bbaawo taliiwo ondagirire wamubeera nze njigyeyo ensonga tugisalira amagezi tugitereze mu bwangu nga embeera tennasanyuka owulidde ne bannange kyanagwa okuzaala gwe singa nazaalamu omuti gw'omuwafu ne manyirirwa nazaala muti si muntu kale maama nja kugamba bw'anaaba taliiwo nja kugamba ojje kale kakati twasalidde ku magezi sirina kyembamuwa kubanga byonna mbigezezzaako munange agaanye okusirika nkubira essimu olaba bbaawo taliiwo ndagirira nzije mu bwangu kuba saagala ndabeko saagala ndabe kinazi kale kankulinde kale Chichati. Ina busara zeo. Nabusa. Owange. Abadde asirise. Mumpe leka mukwata anti obwonka bumutabukidde. Baguma ekoma oluvannyuma lw'obulambo buno. Top TV. Enjoy. Wakyakaaba nnyo. Gw'okaboka okumutabanya naye kangende ngira mukola ki ate mugira. Oba tumutwaleko mu ddwaliro tubuuze ku basawo. Gwoka omanyi maama yali yaŋŋamba kale maama yali yaŋŋamba nti nange nali nkaabakaaba nnyo nga nkyali ki nga nkyali muto ndowooza y'ensonga naye tofaayo ajja kuba ate eki ajja kuba bulungi Kandabe oba mulwadde lwa tofaayo bino byonna mbimanyi agabusa tegunsinga okumanya eby'abaana ate ŋŋamba nti bwoka abaana bonna kigandabo balina omusujja oba tewali musujja abaana bonna bakaaba kangende ate nfune gye muyonseeko ajja kusirika kati obweraliikirira ekyalo kyetubaddemu kino akamoome nina okulaba nga nkemaliramu mu ngoye nina obugato buno si bubi bwattu bulungi oba sente bikolozi
n'otusonyiwa tuli baguzi twagala bintu bino byamegako anti ogenda okukola paakingirawo tokiringa kukulinda asookolinga tojjaga kusooka kubuza kimusabe ekyentala what ona fefe osukulawa ajai olaba omutwalo eserious naawe bizinesi wakatandika tukyegera anyway tupakingiresigeeyoobaka nonda kusiritunoniriateteiwanga byonna byolabe byowokwafunira totuvooya totowoza pe kuntinda sente abantu mubadde ki mwababa bagamba sente zibabuze tomanire byakwata mu bakasitoma kasitoma agambye paakingi omwetoloddeko mubuuza kinonaki nanonga mukuziika tegandibadde gali naye ago tugaleko yangu ambato tulina nnyo budde osanga teneyesawo kirabikena kukigambibwa era tetugamba byonna bino jangu lipaaka twagala ezo polisawo yange buliwo obwa kumi buno bulimu lunayi omuntu agambye paakingi engoye okuta esatu zopaakinze olwo bwona bula sente okulekwase ate buno bwo bwameka obwamutaleeta ekyani kuno lakisibwa ate katuwemmedi ng'otoweza banne emitwalo 5 ekizoke kale pakinga y'ebirala tukubuuza ebiteeteeyi bimeka ebiteeteeyi bisatu pakinga ebirala 7 yangu yangwa Nabosa. Wanji baba. Ngezezaako nnyo okulowooza n'okufumiitiriza ku ngeri gye tuyinza okukwatamu embeera eno naye ndowooza kye tuba tukola tusooke tutwala omwana oyo mu ddwaliro basobola otugamba kiki buzibu ki omwana ki ekiyinza okuba kimukaabya ate oba oli awo tuleme okugwa mu buzibu obulala obuyinza okujja okusokkaawo nze mbadde ngamba nti tetwandikoze eki ate tetwandyeraliikiridde omwana tukole ki ajja kutereera mpola mpola singa yatereera dda otherwise ebbanga ly'amaze ng'ali mu mbeera bw'eti tujja kufuna obuzibu obulala ati oba sina kindi kale newankubadde nga maama twamunyingira twanyiiga nnyo nkikkiriza ayinza okuba yeesi yatusobya oba naffe twamusobya naye ate eriiso ly'omukulu awaddugala we walaba nze ndowooza tukwate omwana ono tumumutwalire ye asobola okutugamba buyinza kuba buzibu ki oba ayinza n'okutuwa eddagala oba oli awo eriyinza okumugema okukaaba ennyo oba omwana naaba nti atereera tumanya oli muntu mukulu abiruddemu alina experience abiyiseemu aba asobola okufuna engeri gy'atuyambako nze we mbadde ndowooza
Omukazi oyo teyatukola mazima ddala kati era tuddeyo. Omuntu eyatugoba bw'atyo mu mbeera gye nalimu teyasobola kugamba nti oba bambi kangumiikirize munnange nabbosa asumulukuke. Naye ye n'alaga obusungu ne bumusingira ate bano abagenda okumuleetera omusika. Omuntu ng'oyo kakati tuddeyo tumugambe tutya? Bw'aba yatwesonyiwa nga ne bwe twatuuka gye twali tugenze teyatwala buvunaanyizibwa kulaba oba munnange baatuuka bulungi. Ye gye bali eyo bo bali batya? Tugendewo omuntu alinga atyo. Ako bw'oba osazeewo ng'omaliridde nze sijja kugaana. Oli nnyoko kwata ekkubo ogende, naye njagala okimanyi nti bw'okwata ekkubo n'ova mu bulamu bwange bw'oti bwe ti nange ng'onneesonyiwa nange ng'onneerabira sijja kugumiikiriza nsonga ng'eyo. Omukazi eyatukola ebintu ebyo so omukazi oli maama wange. nze kyeŋŋamba nti bw'oba osazeewo ng'omaliridde oti genda sijja kugaana sijja kugaana. Nze sisobola kukwata kigere n'enkizza wa mukazi eyangoba wadde nga n'otuzzi situnywedde. Kale genda omwana omutereeze tugende mu ddwaliro lye tuba tusooka. Mwami ebintu byenjogera olinganga atabi. Genda omutereeze tugende mu ddwaliro. Ati mbadde nnyamba nti akasente kagenda kuvaawa. Ensonga zonga zikalumye ngenda kuzzaako ki? Naye omwana ono omwana wa mwami wange omwami ye omwana ono wa mwami wange kale omanyi nti ntidde naye ffe olwale bwanyirira katonda we yazijjawo okudamukola nange kyenneebuuza yazijja luddawa naye olowooza tebamukozesa bukozesa tebasobola mundabika gyalabika mubwala bino byose nnyininyingo badde ayambadde mulaba busimu kiri ku mulembe ate ngenze n'enjeregaaga goyage naye nga gyamazima matuufu engoye ziri kilasi manyi tintidde olaba bali mu ssente zo mwe bazannyira nze nkubuulira bali mu ssente zo kati eryo edduuka ddala bw'atabasabira seera yalikole oyo lunkuseere oyo asobola kuzijja ludda kuba mutufeyiwe yali ku kisenge nga takyalina wadde olwataano kati sente zo zonna ayinza kuba nga mubutuufu bwe omanyi nti tulinga abasisinkanye oba ekisirani ky'omuntu n'ogenda mu dduuka gye tusookedde budde ogenda ku shoppinga n'otandikira ku feizi mubutuufu eyo amazeeko essanyu abantu abagedde okwefunira akasente kaffe ate ne tumugwako lugobanga alabika alogawaawo naye ne bwanakola atya tetujja zimuddiza oba aloga yamanyi zo zaakugenda mu shoppingi naye ffe ye taziriddeko ge mazima kati nayezo zimuwa sokolindeko tuŋŋamba nti ndabanga ffe gwe bakozesa tebasobola Jennifer Faye engeri gy'afaananamu n'olugoye lukalukalo abadde ayambala tebasobola kubanga bamukozesa mazima gy'ateeka okuba tebamukozesa naye kirabika bali ku ssente zo nno weegendereze ezaani kadama over tawakana Jennifer Cyrus tasobola kula dduuka eyo lyenkana weerito tasobola owakanamu nze nva ku bantu amwagala ne waba amwagala kati nga yazijjeewo ezo zonna kyogamba ezanga akyaziyina tubereke naye ekiroto kya ntiisa tumusabire awummule emirembe mu dduuka lye naye gira gwe tweyongere tugeneze nze kyendaba akazanyo katandika butandisi wabulako katandika butandisi neyongereyo ngule engoye zange maama katonda wange Musawo. Wanjiwe.
Oka? naye tusobola omufunirayo sirapu ya mefu n'emuyambako. Sekweba ya ssente nga mmeka. Sirapu ebeera ya mitwalo 2 mukwano. Emitwalo 2? Mbosa, tukose tutya? Kakali musawo. Munnange ffe oba olaba wano. Ffe bazadde b'omwana. Kakati nze maama, ono ye taata w'omulangira. Oyo mwana waffe munnange. Era tuwagala nnyo akole ki? Awone. Kakati obuzibu tusanze nti akasente ko kangi nnyo. Kale osanga tekandibadde kangi naye mu mbeera ffe gye tulimu bazadde be nga bw'otulaba. Nga bw'otulaba wano essaawa zino. Kangi nnyo. Katubale tusaba munnange ofuna engeri gy'okatematema. Otusalireko kowakiri. Na mikwano sente nga zeezo. Nabosi, tulinayo sikasente kolinayo tutandikireko. Sente munnange nga ngajje wasirina. Kudde akaliwo kakyetaaga ekimu kye tuba tutandikirako. Era bannange. Era kati omuntu agenda kukola atya